future in Daika. We night pet for win but together we fall for the sky. Oh Uganda Miss Gunda Poti. We lay our future in Daika. We night pet for we but together we fall for the sky. Oh Uganda. Export TV to the world. Hello class. Hello teacher. How are you? I'm always saying to you, sir. Is it time for good morning or good afternoon? It is good afternoon. Yes. Good afternoon class. Good afternoon, sir. Who is the class monitor of this class? What is his name? Joyce. Joyce, come in. Joyce, come. Hello class. P4, eh? Is this P4, P5? P2. Muliba P2. What is the name of your school? Chisegula parent. Who knows me? Yenzan. Ono ye timekeeper. Lwaki alina akadde? Ani timekeeper. Kale, have a seat. Mwelaba? Basebo ne banyabo olunaku olwaleero ntuuseko ku ssomero omukulu ye Bulyaba. Birabwa Bulyaba lekyo wasomera era baneewala mpoza olugendo luwanvu okuva mu kibuga Kampala okutuuka eno mu Maserengeta ga Buyikwe District Liquid House Constituency tuli ku kyalo bakiyita Kisigula. Era ono gwendi naye ye mukulu ye director aba ye director w'essomero. Sawa tumuuzeeko otulire n'amannya go gwani. Mani kisazi okuwala mu kitundu kyaffe kino ekya Kisigula. Kisigula Moses Primary School. Amanya agange mpitibwa Kalanzi Alex nga nze director w'essomero lino. Gwe director. Kitegeeza gwe munene. Gwe munene kamala byonna era ndi ku muntu omutuufu. Essomero lino lyatandika mwaka ki? Lyatandika after COVID mu 2022. Yakamala kati emyaka guno gwa kusatu. Ebiri wale ebiri Emirambo giri ebiri. Buliddeko gamba umenya guli ku musingi gwa Buisiraamu. Essomero lyatandika ku musingi gwa Buisiraamu. Kitegeeza musomesa Basiraamu nedda okusomesa abaana b'ekitundu kino bonna bagatalenga liri mu musingi gwa Basiraamu. Mu kifo kye tulimu bwe mbadde ntambulanga natwe otuuka wano ku ssomero waliwo essomero lyempiseeko wali eri ebizimbe ebirungi. Neebuuza ggwe ekigendererwa kyo okutandika essomero lino kwagala kukola ssente oba kuyamba community mwoli kigendererwa kyo kyaki? Ekintu kino ekyantekesa essomero lino nayitibwa kubanga nga amanyi ebintu byenjigiriza. Genda ozanyengako tugenda kujja. Amanyi ebintu byenjigiriza bampita ab'ekitundu kino Abasiraamu nsobola okulaba nga ntandika essomero lino. Siri Musiraamu naye nga banneesiga mbatandikira essomero lino. Abatuuze be baakuyamba otandikewo essomero ku musingi gwabwe. Baakuyambako mu kuddukanya essomero lino. Ntandikwa eno ebadde bizibu nnyo okulaba nti nno bankola kyokulaba nga tuli senga tebantwakwatangizanya bayinza wamu senga bakyalimu okukwateganyizaako naye bakyagala oba weewaggula n'ova ku mulamwa gw'Obuyisiraamu naye kasa mutandika muba mutandika mubeera bakakkamufu. Singa newaggula bandibadde banzijjako abaana naye mutuuse mu kitundu kino mulaba abaana bennina. Olina abaana nga bameka? Nina abaana kati lwakuba omusanze abaana ng'obyekole nga nina kati abaana 15. Omwana omu asasulanga ssente mmeka school fees etaano? School fees tusomera asasula emitwalo 5. Buli kimu kwe kiriwo era banywa obuugi musanze balabala waliwo omufumbi afumbira
liri effumbiro wali eri ekintu ekyo nekiteekawo kyali nakyo kizimbe kirina kubeera kisomero naye lwakuba kati akikozesezza olwaki olw'ekiseera ky'enkuba naye nga nalyo ligenda basebo ne banyabo lwe nasooka okujja ano wetuyimiridde we waali effumbiro n'olunaku lwe najja naye tewandaba nabasanga neno n'omukyalo omundoozi ali musomesa nga muli kulya kyamisana nentegeezebwa nti effumbiro ye staff room era ye dining muliira emmere si bwe kiri essomero liva lirina ebibiina bina tulina ebibiina bina tulina ekibiina ddala okuva ku nasale okutuka ku kyokuna naye bwe mbala kilasi ndabanga ziri 3 ku kikolo otya okubanga ziwera ebibiina ebina ekintu ekyo togenda nnyo wala nyesembera mukwano ekintu ekyo naye bwe natuka twakuba ekizimbe nga kiwerako naye netugenda twawulamu naye era twagala okulaba nti tugaziya kuba nti twali tetumanyi tunafuna abaana benkanaawo naye twagala okulaba obuyambi kulaba nti tugaziya mu kitundu ekyo esomero eryo lisobole okugaziwa tukyalimu obukungu naye mukutandika watandika ne kilasi ezo zoyogedde oba wagenda okula buli mwaka oyongera ku kilasi lunaku buli kimwaka nyongerako era n'okujja tusuubira okwongera mugujja nja kwongerako essomero kuliddukanya obisanze otya essomero sirina buzibu nnyo mu kutandika nga essomero kubanga ebintu bino mbikoledde emyaka mingi ngamba lino mu kulitambuza obudde buno challenges zosanga katumalirize tugenda kujja manstajja challenges zosanga obuzibu bwensanga mugundi muno mugundi mpozi ensasula y'abazadde ensasula y'abazadde luusi eba nzibu kyekiremesa abazadde nga ate tuli mu kyalo tebaspendinga nnyo emmere basanga mu nnimiro kyekikalubiriza abazadde okusobola okwezinga fees okusinzira kati abantu b'ennaanye balinaanye ennyanja abantu eb'ennyanja mukene bamwera oluusi abavubi bakola ki bagenda ku myalo babakuba kale nolaba nga bazibuwali okukola ki basula ssente olwakibanga temakyana bwe bajja kulinga ssente namwe omubeera ne layisinsi gyempuliramu okukkiriza okukakkalabiza waneeno kibeerawo ssebo era namwe mukola ebibuuzo bye bimu n'abasomera ku masomero nga buddo abasomera ku masomero nga mugamanya agebbeyi namwe yunebwe omutula namwe omukolayo omu n'owaabwe era ssebo kubanga ebibuuzo byenjira byenkozesa abaana bange biva Kampala era abaana babiyita bulungi era ezosomesa bulungi ensomesa yange yemanyiddwa nze ntunulira ekizimbe kineeno nentunula nezikalina eziri mu kibuga neŋamba tekiba kyabwenkanya okutuwa ebibuuzo byebimu ne banene abali waneeno naye era bakola babikolera babiyita nekakasa amusikategedde olina abasomesa nga bameka abasomesa bana basooka ne balimako ne baleka bajja kusoma abasomesa bange nze ntubanye okumusomesa tobola bawe ekyemisana ngabona ekyenkya nekyeggulo kibawa olwensonga njagala akole omulimu gwange nalinako omusomesa nga seba asooka kulima ekkobe eyo mu buyukwera najja kusomera okusomesa ngaakoze babamba abeerawo 24/7 abaana abasomesa babeerawo sagala kulanga era muliisa ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya byonna babyange waliwo omwana wange yandeese lecco gwe nkugambye rero simusanze okusomera obuzibu wamutuuseeko mama yalwadde yankubidde essimu nga mama mulwadde kale obutajja kusoma alabirira maama we awaka baliwo nga awaka baliwo abantu leero baliwo abantu bana taata waali mama taata taliiwo yafa simanyi bulungi kubanga ennaasi nabakibuuliza nnyo naye nemanyi maama mu kusasula school fees ali atya muzadde oyinza munnyonnyola otya omuzadde nga matino ka school fees ne taamu entenaba sinafunako wadde n'ekikumi nenkyakolaki nkyagumiikiriza buli aba mu kibiina performinga atya abadde ali omwana asoma bulungi okulabanga muleka okusoma naye nga ensasulayo bizinesi alina bizinesi ye gyakola neno y'okutunda kabalagala temumukuba ku mutwe temumuwooza kati bokolera mu Kampala beekalakaasa musolo tomuggyako mungi simuggyako asente olwokuba njagala okulaba nti naye atambulamu ne banne akwasaganya atya okusoma n'okutunda kabalagala ajja ne kabalagala we n'abaako bamuteeka naye essaawa weetuuka eyokolaki essaawa etuuka eyogenda ebweru n'amukola ki n'amugjayo n'alyoka amutunda asoma kilasi kilasi omulanga mbeera y'essomero gye tugisanzeemu tomanya
nyinza okufunawo omuziragisa nangamba essomero eryo ndiwaddeyo ekizimbe okitegeera so bakubira omulanga obalagirire kuviira ddala ku district constituency eggombolola omuluka n'ekyalo essomero lisangibwa banaye sembera ne wano bakukulire bulungi amannya agange bampita Kalanzi Alex nga nze director wa Kisigula Mozire Mwani Primary School essomero lisangibwa mu Kisigula village lisangibwa mu Gombola yesi tuli mu muluka gwe Lugoba tuli mu district y'e Buyikwe nga badde nsaba abogiza kisa abasobola okutuyamba mu ssomero lino tujje mutuyambe olw'ensonga obuzibu tulina olw'ebizimbe n'embeera gye tulimu siyambu twagala tulaba nti tubeera naffe mu mbeera ennungi. Amasomero ga private mutera sosula abasomesa ababo kiri kiti ngezaako okulaba kubanga nkozaako okulaba nti nsasula abasomesa kubanga nkugamba nti abasomesa mbaliisa era abasomesa mbawa ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya naye kokola njagala kyoba olaba nga ndi mu mbeera bweti sandibadde nkuŋŋanya obuseere bwe nfunye n'enkuba ekikumba n'odigiza ebyana wansi naye embeera gye mbeeramu era ondaba bwenti oli musajja atetenkanya embeera wali ogezezaako okwekubirako omulanga mu bakulembeze bamwe be mulonda kati manyi mubigwe eno ye Dr. Lume Bayikasembirani omukyala Diana Mutasingwa chairman LC5 Kanabijima wali ogezezaako bakubira ku mulanga ekitundu kino nga twakatandika essomero lino member of parliament yayitako wano nga tufunye obuzibu eno bafunye obuzibu eno ku mwalo mukululume alina yamugamba natutusuubiza mu 222 akantu ako yatusuubiza amabaati naye era Dr. Lume Bayiga wasuubiza ab'Ekisigula si mu bubi amabaati naye tetunabakola kikukalaba kyobola abantu bemumbeera bweti. Alright, bakadde baffe abalungi bolaba story eno njagala ogikwata ogyongereyo ate naawe asobola okuyamba enamba zaffe zibeerawo awo wansi osobola okugamba nti essomero eryo buli abakwasomera nditaddemu obusawo bwa seminti nditaddemu bwekiti kwegamba tutereeze ye omusomesa wuno tumulabyeko ye mwetegefu okulaakulanya essomero n'okusomesa omusingi ogw'eggwanga nze omwana soda export bituli ku mutimbagano subscribe nga commenting ate sharing sisobola kuvaano gaseerabidde bakadde baffe ba Cambridge Junior School bakati Cambridge kumanya alina kalina kati bwalaba alina eno bayalowooza ki liri essomero kasootusa omwana ku ssomero Kisulo de kindergarten totwala bikozesebwa kasowayo school fees ebisigadde byonna abisanga ku ssomero balinako curricular activities ng'okuwuga weekuli wano tewaali ayagala kiryambidiba wansi balina music omwana ava ku ssomero ng'amanyi okukuba gita okuba ebivuga byonna ng'asobola oyimba okukola art yenna so omwana mudduse ku Cambridge Junior School lisangibwa Matugga Kito kilomita emu opposite ekkuba erikirira ku Ssemuto bakubireko enamba zaabwe ziri wansi bakutaasiza omwana kati tunonye ku buli aba naye tubamuwe mukama batukume tugende tukolaba tukatiza abakulembera ha we younger women and men of Uganda Singing and dancing with joy together uniting gwani soko tuya amanya gamako gwa omu yayimba amanya go gwani My name is Katantas Joas simbula ne yimba nyonko wulira We younger women, the men of Uganda are marching along a better education, singing and dancing together. We marching for a better Uganda. We are the pillars of tomorrow of Uganda. Inside no. Export TV to the world.